Kasasiro ate mulabye emabega wamwawo. Ekizibu kya Kasasiro kye tulina tugezaako okulaba ntufuba Kasasiro oyo okuvaawo naye tulina abantu abamu babalalulalu be bakozesa okuwa Kasasiro oyo ne bamuleeta ne bamusuulawo tugenda tuukawo ku makya Kasasiro yeeyongedde obungi ne tubulwako engeri yonna gye twetaasa. Naye nga mungi nnyo. Mungi naye abalalira be bamuleeta n'abantu abamu okusinziira gye bava tetumanyaayo. Njagala tweyongere wano. Bwe tuba nga tunuulidde mwe tekigenda kukosa bizinesi yammwe kuba kakati otunda byakulya ate nga ebyokulya byetaaga awantu nga wayonjo. Sebeera kitukosa naye tugezaako ofuba okulaba nti abantu abo ngeri gye tutuukawo ku makya tetubafuna naye tukyalemeseddwa okubafuna sebe. Tekitte bizinesi. Kiba tusobola okutta bizinensi naye twali tusaba buyambi ngeri yonna gye bayinza otukwasizaako tusobole okumugyawo. Gwe baani b'okubira omulanga ku nsonga eno? Mbadde nkubira omulanga ku bantu abayinza otuyambako nga abakanso tukwasize wamu naffe tulabe nga tusobola okuggyawo Kasasiro oyo kuba si ffe tumusuulawo naye naffe tusangibwa tumusanzeewo ku makya. Kale njagala ngende mulabe ekifaananyi ekya Kasasiro gwe twogerako n'abamu ku bantu abaliraanyeewo abakolerawo emirimu buzibu ki bwe basanze era abandiyambiddwa batya kubanga bw'obanga olaba akakuubo we tuyita kitegeeza n'emmotoka esomba tesobola kuyitawo kutwala Kasasiro ono. Kitegeeza bantu kwekola mu mulimu bakufuna tugende wali eri wali awo tugende mu maaso awo. Awo. Achanga wano wonna wajjudde newe mumuyoola ne mukola mutya era musanga wonna wajjudde tukubira kanso omulanga etuyambe tuyoole Kasasiro ono tukwataganire wamu Kasasiro aveewo naye tuli bubi ekivundu kitutta. Ekivundu kitutta basulawo abafu basulawo buli kimu embwa ezifudde buli kimu kivundu kitutta abantu ne badduka tebakyalya mmere ate nga mwe tujja 10 kyekituyamba tuweerera abaana tusasula zirenti baagala tugobawo lwa Kasasiro. Bo balandiroodi bamwe bagamba kikuba kakati kino bwe muvaawo kitegeeza bagenda nabo kubanga ekifo kisigadde kyerere. Balandiroodi twamukubira omulanga naye tabeerawo sente tuzimuteera ku ssimu kale ndowooza ye gyali ali bulungi. Ye kasitaafu n'akake ku ssimu. Kakati musasula sente mmeka omwezi? Tusasula emitwalo 15. Sente ze tuzimuwa. Kuba ebizibu ndaba bibiri toyiyiye eri kumpi ate si yennungi ennyo kati ebizibu mugasse bibiri bakasoma bamwe boogera ki? Bwe kiri naye basooke batutaase ku kya Kasasiro. Kasasiro yasinze otufuukira ekizibu. Olunaku waliisanga abantu bameka nga ekizibu kino tekinnaba kuba kinene n'olwaleero oliisa abantu nga bameka? Olunaku twaliisanga abantu 2 nga bajja ne batuula naye kati tebakyasobolera ddala kujja kutuula. Batugamba mutuleetere eri tetujja kujja wano ewali Kasasiro. Naye kati eno tebakyalinnyirayo ddala tubatwalira eri bafuna we batuula nga tubatwalira. Njagala tukyuke tugenda kutambula nga tunnagenda wali tusooka kugenda wali. Kakati bo abantu bamanya ekizibu kyammwe ekiri wano? Abakiraba oluusi n'abakansa abamu bajja ne batunula butunuzi ne bagenda. Bwe mwogera nabo bagamba ki? Batugamba mbu bo tebalina we bayisa mmotoka n'ate nga bwe baba basazeewo kijja okikolako basobola ogiyisaawo emmotoka nejjawo Kasasiro. Kakati gwe wano wookolera? Wano wenkolera wentetenkanyiza. Wano ka restaurant kange wenkolera. Naye ali abantu tebakyatuula lwa kivundu kya Kasasiro. Kubanga era tusanze weereere. Tusanze era weereere. Kale tukkirire mpolampola kuba kakati era bw'olaba n'olukuubo luno nalwo lubi nnyo nalwo lukyafu nnyo. Na wano omuganda wange wakolera naye watetenkanyiza. Era naye watetenkanyiza. Era naye kizibu kyekimu. Kizibu era kyekimu. Ati ndaba naye akyafumba nno na bufumbi. Bwe kiri. Kakati mmwe mukozeewo ki nga mmwe abali ku mulimu guno? Tufuba ne tuyoola kasobose. Tuyoolayolako naye era ku makya era osanga wajjudde. Tetuyina ne wooyokya ne wookola otya era oba omala biseera. Mulina kyannyo kye musobola kukolawo? Tetulina kyannyo kye tusobola kukolawo. Njako nga tukwataganidde wamu
ne tuyambaganamuko Kasasiro n'avaawo. Awo kakati kankuleke ate kanjogere n'abakulu abali wano kubanga era bw'obanga mwaba capati kino tekibakosa. Owaaya amanyako nze kato kuseyi wandi nze kato ekizibu ky'omwala guno kibayisizza kitya? Ekizibu ky'omwala Kasasiro bayiwamu nnyo ebicaafu. Ekizibu ky'omwala bayiwamu nnyo ebicaafu. Kale njagala tutunuulire bw'oba otunuulidde omwala guno gwe mwala naye ne we twogerera wano gujjudde olaba ebisaaniiko mulimu ebiveeraveera. Njagala njogere n'abantu bano baganda bange ki ekiriwo jangu tunaano muzeeyi tutwagala anti kati Kasasiro ganange tusooke tunule wano twogere ku nsonga ya Kasasiro. Kasasiro Mukono yafuuka ekizibu wakati balemerwa okuyola Kasasiro. Jangu nga bwe tuli wano ku mwalaano kankutambuzeemuko katono. Yesewo ate Kasasiro yafuuka Kasasiro mu tawuni y'e Mukono. Balemerwa okugogola Kasasiro mu kibuga. Ndaba wa wano kati bakedde ne beera naye kati laba emyala. Kasasiro yatulema meeya tulinga oba balonda ki banna. Twalemerwa okufuna meeya banna. kiki mwandyagadde? Twagadde batereereza emyala gino kati laba ebintu bicaafu naye tutundiramu ebyokulya naye emyala gyo gyali. Bw'ogenda ku babooda wali kati ndaba ettaka lizze mu mwala mwenga abakolerawo kiki mwagala babayambeko? Batereereza gino emyala bagituzimba gyo weegiri naye gyo lwaki bagigogola. Emyala gyo gyalema okugogolwa. Yesebo kale kanjogereko n'abakulu bano abakolera wano wennyini wano. Sebo amanya nze Muwonge Paulo. Mbuulira omwala gwammwe wano tutandikidde eri Kasasiro muzibu nnyo. Omwala guno senga baali bagukoze bulungi nga bagukoze straight way bati nga tebataddeemu koona lino amazzi gano gandibadde gatambula bulungi naye olwokuba kati baguteekamu ekkoona lino eriwetamu wali kati amazzi ago tegasobola kubanga gaddukira ku speed bulungi naye olwakakoona kano kati amazzi gano gaba nti gagenda ku speed ntono oluusi ebisaaniiko we bijja bikwatira awo ne bibanga bireeta okuba nga amazzi tegakulukuta ki bulungi naye singa wali straight bulungi amazzi gandibadde gagenda bulungi. Nina omwami ono atunda mawulire gaffe. Muzeeyi jangu tunyumyemu kuba naawe oli mutuuze wa wano. Seba amanya nze Luyimaawo Malu. Sooka obambuulire amawulire leero gatambudde gatya kipya ki ekirimu? Amawulire olwaleero teganaba kutambula bulungi engeri gye luli lunaku lwakutaano naye kyemanyi gye bujjako gajja kuba gatambula bulungi engeri gye mulimu akadirisa n'omulamuzi ono bakasoma bamwettanidde nnyo omulabirizi ono bagala nnyo okumanya ebimukwatako bantu beewuunya bebuuza lwaki banaddiini bano babakugira okuzaala abaana abangi. Kale sebo tweyanzeeke atulaba tukyali mu kibuga ky'e Mukono naye nkutegeezezza nti olunaku olwaleero sooka ojja eno gyo namaaso wano olunaku olwaleero tuli mu katale we tusiisidde. Programu zaffe nakutegeezezaako bannyabo abakyala mujje mwogere ensonga zammwe mu maka ebyo muyitamu ng'abakyala ab'ebyemizannyo mujje mwogere ebyemizannyo ebyobulamu byonna tugenda kuba nga tuba nabyo tukyaliwo mu katale awo katweyongereyo ate ogenda kuba nga olaba n'ebirala. Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, taste the difference. Big Clara H Property Services. Twalese estate empya ku milioni 7.5. Jangu wefunire poloti ekyapa mu ngalo osobola okuba nga owona obupangisa. Wamaliriza sini ey'okuna oba sini ey'omukaaga.